Omulamuzi Mariam Okero akulira abalamuzi ba Kkooti ya Buganda Road yaniriza akulira abalamuzi ba Kkooti enkulu mu ggwanga Flavian Zeija bw'abadde agenzeyo okumanya okusoomoozebwa kwe bayitamu nga bakola emirimu mu kiseera kino ekya COVID-19. Atuuse ku mulamuzi wa ofiisi ye n'oluvannyuma ne bagenda mu kkooti awateekeddwa omukolo. Ena amwanjulidde abalamuzi bonna abakolera mu kkooti eno. Amubuulidde ebizibu bibasanga nga bakola emirimu omuli ekyobutabira na genereeta eyeessaako nga amasannyalaze gavuddeko ekiviirako emirimu gya kkooti okuyimirira buli lwe gavaako. Ekizibu ky'ebbula ly'entebe wamu n'emmeeza kwe bakolera emirimu nakyo kukyali kusoomooza kwa maanyi. Amusabye okutandika okusuumusa abalamuzi nga bangi baludde ku madaala ge baliko ng'amuwadde ekyokulabirako eky'omulamuzi Stella Marisa Mabirisi. Amubuulidde omujjuzo okubeera mu kkooti ekikontana n'etteeka eri ebyobulamu eriwo mu budde buno n'ebizibu ebirala bingi omuli ekyobutabira na kifo awaterekebwa ebizibiti eby'ebbeeyi ate nga tebalina kyuma kikebera abantu abayingira ku kkooti nga n'abalamuzi bangi bakyetaaga okufuna okubangulwa ku bintu eby'enjawulo. Flavian amusuubizza ng'ensonga zonna bwe zigenda okukolebwako. Ye Jameson Kalemani ayogedde kulambula kuno. Ekigendererwa kiri kya kwetegereza kkooti zikola zitya, bizibu ki ze biina, kiki ekisobola okukolebwa kulaba nti omutindo gw'amakooti gusobola okulongoosebwa. Ate omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road ow'eddala erisookerwako Marion Mangeni wakuwa ensala ye ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja okusaako okweyimirira kw'abali musango gw'okugezaako okuwamba minisita by'amasannyalaze Mary Goreti Kitutu ne muwala we. Emisango gino baagizza mu nnaku z'omwezi ez'enjawulo Miko mwali Kampala ne Nabumali mu disitulikiti y'e Mbale. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga bavunaanibwa bali ku lutimbe okuva mu kkomera ery'ekigo n'ekitalya gye baggalirwa. Josephine Senfuma yakusakudde eggulire no ku lwa Bukedde TV.